eyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Professor Gilbert Bukenya asinzidde makage ku kyalo Lwantama Kakiri mu Wakiso n'ategeeza nti President Museveni ye muntu yekka ku beesimbyewo asobola okukulembera obulungi eggwanga lino. Mama wange bwe yaŋŋamba bwe yafa netandika okubeera mu okutabuka ne ku luno nze nja kugenda ne President Museveni. Munzikiriza ngende naye Bukenya era ategeeza nti Museveni ye gwagenda okuwagira mu kalulu ka 2016 so saaba oludda oluvuganya bamaze n'abebbanga eri kunukkiriza mu mwaka. Ntunulira omubbi w'amawogo nentunulira n'omubbi amenya oluggi lwange n'alukuba n'ekiyinja neŋŋamba nti afazaali kangenendo w'amawogo nsigale ono akuba ekiyinja njera mukola ki bonna ne babanga bombi babbi omulala mubbi nnyo okusinga omulala. Ebigambo bya Bukenya ebijjidde nga yakulira ekisinde ki Pressure for National Unity era nga memba w'abannamukago ogwa The Democratic Alliance TDA abazze batema empende ez'okuwangulamu President Museveni mu kalulu k'omwaka ogujja. Bukenya era alangiridde nga bw'agenda okuvuganya kifo ky'omubaka bwa Parliament mu ssaza ly'e Busiro North gy'abadde akiikirira okumala ebbanga wabula ng'agenda kwesimbawo ku bwannamunigina. Nze njagala nzije nga nzijiddeawo Independent Pressure for National Unity mugendi Mr. Museveni. How are you? Ku mukago gwa TDA Bukenya ategeeza nti baamulemesezza olw'okubeeramu abantu abeeyagaliza bokka era nga gwava ne ku mulamwa. Ategeeza nti yamutegeeza nti gavumenti ye yali esudde ebyenfuna omuli ebbeeyi y'emmwanyi okugwa n'ebirala. Nze ne President Museveni namugambye bulungi nnyo nze nwanyisa ebintu bina. Ekisooka bwavu, obwavu mu Buganda buyitiridde obungi. Ekyokubiri mwanyi, abantu mu Buganda okumanya nga obwavu bakutte nnyo batandise n'okutunda akataasa k'emmwanyi embisi. Zibadde teziri busa ne zireeta abakungu okuva mu State House abataagadde kwatuukiriza mannya gaabwe n'abalaga obuwagizi bw'abadde atuuseeko mu kulwanyisa Museveni. Guno si gwe mulundi ogusoose nga Professor Bukenya yeekuba ekkuuli ku nsonga ezitali zimu mu byobufuzi. Mu mwaka gwa 2005 Bukenya yategeeza nga bwe waliwo abaali bamulwanyisa be yayita ba mafiya mu gavumenti gye yali aweerezaamu ate oluvannyuma n'ategeeza nti bannamawulire tebaamutegeera. Yeegatta ku w'ebyebibiina ebivuganya era nga mu nfunda eziwe yalabikanga ne ku campaign ng'eruweero gye yanoonyeza omubaka Brenda Nabukenya owa DP obululu mu kuddamu okulonda omubaka omukyala. Eggulu babagambye tebagenda kubakolera ddwaliro. Emyaka 3 ate bakola ki? Emyaka 3 bagenda badde bazimbira disitulikiti. Ono Brenda tajja kuweza myaka 5 nga tutuuse mu bukulembeze n'atazimba no disitulikiti. Abawagizi be basanyukidde okusalawo kwe era obwedda bakira bwazinamu nga bwe bamutendereza olw'ebirungi by'abakoledde. Kizza Wire yakusakidde eggulye lino ku Lwabukedde TV.